General Muhoozi Kainerugaba, omuduumizi w'eggye lya Uganda People's Defence Forces UPDF, era ssentebe w'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda PLU, wakukangavvula abamuvuma. Ensonga azitwala mu kkooti awawaabire akulira ekibiina ekya National Unity Platform NUP, Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine, azaamutyoboola ne kitaawe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tukiwakanya kino ekintu era ekyokukozesa olulimi olubi okuvuma abantu abakulembeze abalina ebitiibwa nti bw'atakikomye tujja kubaako kye tukola ng'aba PLU wamu n'Abannayuganda bonna. Omubaka Michael Mawanda owa Igara East yatuusizza okwemulugunya kw'omukulu ng'asinzidde ku kitebe kya PLU e Naguru mu Kampala. Omuntu okuyimirira n'avuma General Muhoozi Kainerugaba ng'amaze kulaba ebintu ebirungi byakoledde Uganda, ffe ng'aba Patriotic League of Uganda n'abawagizi baffe tukiwakanya ate tukivumirira. Era tusaba nti Kyagulanyi akozese amakubo amalala ag'okunoonyamu obuwagizi, kubanga ndowooza anoonyeza obuwagizi bubuze n'alowooza nti bw'anadda mu kuvuma abakulembeze baffe Abannayuganda we bajja okumuwagirira. Nga 9 Novemba Robert Kyagulanyi bwe yabadde e Soroti, yavudde ku by'okukubiriza abantu okwekolerera n'adda ku by'okuwalampa abakulu mbu yabuzeeko kusooza. General Muhoozi yalagidde Kyagulanyi amwetondere ng'ayita ku mikutu emitongole bw'anaagaana nga beeyongerayo. Yedde mu mutima ng'amanyi nti kye yakoze si kirungi era kigezaako okwawukanisa Abannayuganda. Twagala kikola naye takikola nga yeekweka, nga ffe bwe tubayise wano ne tubanyonyola obutali bumbantivu bwaffe, naye twagala naye akikole mu public. Omubaka Mawanda agamba eddembe Kyagulanyi lyakozesa okutyoboola abakulembeze banne lyaleetebwa abanunuzi abakulemberwa General eyawummula Yoweri Kaguta Museveni, naye Kyagulanyi buli waaba asiga bukyayi n'okusosola mu mawanga okudda mu nkola ezadibonkanya eggwanga. Taddamu okuleeta ebinaasobola okuza Bannayuganda emabega, kubanga emabega gye twava tewaali walungi. Twebaza General Muhoozi Kainerugaba okuba omukakamu, omuntu ategeera, akola nnyo akozesa amaanyi ge okulaba nti Uganda esigala nga eri peaceful. Okwetegekera akalulu aka 2026 kukolebwa, era General Muhoozi Kainerugaba yasabye abawagizi aba PLU okuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne NRM. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.